Wali wabamubona nge speed yali kuruka mu motoka kuva mu town yekulu. Speed yali mpitifu. Niba sibiyana abali memerere kunjira ngabali kwe unjengere mwana ali kuva mu motoka. Embera ebere ya masiga embera ebere ya Kinogogo wano mu district ye Mayuge mu kwerekera omubiri ogwa mujasi wa UPDF Private Osinde John yafiire mu accident mu bitundu ebyegulu. Mwidi bulungi ina kunga ina eyo mwafuna amawulire nga galaga nti omu ku bajasi abali bakuuma General Salim Sale karibu akando naho era mu bitundu ebyegulu yali nga akola emirimu gye gya wealth creation nti bambi yafuna akabenje era nga omujasi ono yali Private Osinde John yali ali kuvuga emotoka obolyawo yemwandiese eya patrol kadenga 99 ekulembera oba ebitamu ng'esegula engira eya General Salim Sale oba convoy. Mchidi bulungi nti General Salim Sale ni timu ye batenkambi mu district yegulu era nga babagali ku hotel ya Acholi Inn era nga no general ono era nga ni Muganda president waiwanga wasinzira okola emirimu nadala eja wealth creation wabula omwami ono kuti omugenzi Osinde John abeire nga ali ku timu ekwa ne General Sale emirimu era nga ono driver aba mu convoy ngavuga patrol emusegulira. Twasitegera ku nti inuma eyo omwami ono Osinde John yali ali kuvuga emotoka mu bitundu ebyegulu ku speed ya yiriyiri wabula emotoka ya kadenge eno yamulemerera bali mu nimwine babiri ayi emotoka yamulemerera ekyamuvuira mu okufa era nga ona koloido timu ya UPDF nge ekola ni family batwire omulambo obumbiri gwe mu bitundu ebyegulu baguleta wano mu kibuga ekye Mayuge kumaliba abaidiwo nga nawali babawe yakiba ku maisi ngena ku mwezi asatu kuna kulali ba idi na ku mwezi asatu sawa nsubira dali nga inawo ina mu itano hapo yatumira ku maisi. Okay. Zenali nga zena ndije kweno nga mfirirwa. Ayo chiwembe no ko runana kulwa idi. Wali wabamubona nge speed yali kuruka mu motoka kuva mu town yekulu. Speed yali mpitifu. Niba sibiyana abali memerere kunjira ngabali kwe unjengere mwana ali kuva mu motoka. Tyo abawo musikale wa force division staff sergeant yangu yanti yafandi chamwana ali motoka 99 katengere openinga injira ya afande sali ngavuga bubi chabise ku bantu wona abantu mu town kunga bali kumachi bali ku bantu igeta bali kuvuga motoka ale kali kwata dachika abiri ngawali ku mulimo bakolera abantu yanda usine tafire tusina afire konza afire chaba ile ava mu town abakominga motoka watu sawa kumpi ne waka motoka yakola ki yaluzinga control yaja yatumira muti yagwa yafira on spot yali muli mwine ai mwine tiyakusebwa ino mwine yavamu nga azira buzibu tambene yiki azira bisago bingi amugamba mutwala mu idwaliro yaba participation for 2 days bamusibula ali mura muruji azira buzibu njoba yameneka njoba yakusebwa aye
my brother Osinde John mukama yamutwalira on sport twa yavambula mu bwezi atulekera obulimu twalina bwe twabakola naye abaye mwana w'empisa nga omutuma tayimira aleka kyatona kyaba alikola yakola eyo kyomutumye komanda ize komanda wa overall komanda era natambwire timu yatambwire nayo nako yongera okuyitawo mujibone abutambuza emirimu mu squad yayo bakama bange atumye okubasaasira nina kweningi betulese yeguro omuli afande mwenyini Jenesale tulina administration visa assistant kano nkojo ubulumi n'ekitalo obuli wano atumye okubasaasira era omukolo guno nga bwe gutambwire gwona gwono gw'okuziika eno nembaga etweta esimbayo eya muganda wefani Osinde John era ng'olunaku lwaleero kubaire kuwerekera wabula nga embeera tebeere nungi nga bemasi gamerere ng'abantu ab'endawulo bayogera ku bulamu bwa Osinde John nga bwabaire omuvubuka omuto w'emyaka nga 30 ng'ali n'ebigendera bingi era ng'ono babeere nga bamusuubiza nga okuba mu magye kwekujja kugasa ino eiwanga ngeri yonna ebifo eby'amaanyi babe bali kumusuubiramu babe bali kujja okumuwa era nga mu kumuziika ng'enkola ya UPDF oba amagye bamukubira emizinga 3 bamukubira emizinga 3 oba ebyaso 3 mu ibanga Osinde y'omwana gwembadde ntadde kubaine nga yagenda okutandika okuvuga mukama waffe General Sale zibenina oyo yabadde agenda kudda mu bigere bye sirinawo mulala yenna oli abaaliko abadde agenze akulirira nga njagala oyo yabaddewo nga lunaku kimugamba vuga bulungi abadde adduka emabega namusanga adduka nemuyimiriza nemugamba emotoka ejja kukutta ovuga bubi kyenkwagaliza saagala okifiirwe naye ebya Katonda akifiiriddwa tomanya oluusi agenza okufuna ebirungi kyesimanyi naye Osinde amazima gali nti abadde adduka nnyo ng'ali yekka abadde avuga bulungi ng'alina omuntu omukulu amusingako nga mulungi nga muwulize tuleme okwejubisa nti simanyi omwana gundi simanyi okubuzaabuza Osinde abadde mwana nga musirifu tayogera bingi omubuuza finde ogenda kukola fande bwendi oli bulungi siina tabu kyekikubulamu fande bwobanga olinamu akantu nanga magenda okole ate mukwano gwange naye nga abala tebakimanyi naze mugamba ogenda kuyita wano kwata bulungi okyali mwana muto nze ngenda jakukola emirimu naye Katonda tagiriza ebiseera bye byamutegekera so tetuna kyakola naye ebyo bibeerawo mu bulamu bw'ensi abantu twenna tufa tujja kufa tetukyafa si asoose okufa weekuli teeka fa webale nyesema amanya Captain John Sekanjako nze nga ndi abaganije intelligence officer nze sekabuze siwenda wana abakuba enduulu mbu Museveni agenda mweraba temuna kyemeza kukola mabulira amazima nga mukyusa obukulembeze nga weetuli tekiriyo abantu nga musanyuse kiki abaana bali kwegasa omulabye oda bamama katuulizeeko sabatuulizeeko bamami ne badadi sabatuulizeeko bebale nnyo
intelligence officer abadde atula n'omwana ekkulu kyakunyolwa nnyo omuvubuka oyo driver waffe yatugenzeeko speed saagala nnyo kwongerako ya discipline abadde alina nnyo discipline nga ye omwana gwotuma amwangu olumi oluwanvu genda okole kino genda okole kino genda otambula bwoti tambula bwoti tambula nakikola mangu nnyo speed olw'omukaaga walya naye ekyemisana abamanyi eggulu mumanyiyo walya mwajoli in omulimu gwali mutono nnyo twalina abagenyi bajja n'ennyonyi abapayiroti balina okulya bwe twatuma obubaka nze nabufuna wale bapayiroti mu hoteri bagende bali ekyemisana kubanga balina okuvuga ennyonyi bakomewo e Kampala netugenda n'osinda oyo nali ngenda kutuula mumoloka gye yali avuga nagamba akanvuga emoloka eyange anveeko emabega naye bapayiroti etutuka kwajolini nambuuza nange ngenda kulya emmere nemugamba jangu tulye fenna tulye wamu nga ne bapayiroti alina omuntu omulala mu moloka eyange bapayiroti baali basatu batula ku meeza yaabwe netutuula naye netulya ekyemisana naye alina omuntu gwe yali ayogera naye waka eno ndowooza mu nsonga ze za famire olw'omukaaga kati bapayiroti twali emmere esaawa zaali mwenda bwe twamala okulya zaali 8:05 ng'ennyonyi yali ena okuvuga saawa 10 musende n'aŋŋamba sigenda kutambulira ku sipiidi yo vuga emoloka yo zikanze bapayiroti tusaawe basobole okukwata obudde bw'ennyo n'abavuga n'abazza ku kisaawe ekyembi olwo lunaku oba ekirungi olwo yatuuka nze najja oluvannyuma lw'eddakiika nga 10 ne mbasanga waliwo kilomita nga 6 ku 7 kuwayi twali okutuuka ku kisaawe bapayiroti be bamu bakomawo n'ennyonyi eyo nga wayise ennaku 3 osinda amaze okufa nembagamba omuvubuka eyabavuze yakoze eki yagudde mu accident n'afa bapayiroti batugamba omuvubuka yatuvuga kilomita 7 mu ddakiika 3 tiyafudde nembalaga ebifaananyi by'okufa ekisse munaffe oyo driver mwetwaze driver mulungi naye kasipiidi ekamututte naye bagamba mukama atwala balungi ate ayinza okuba atutte mulungi alina kyamu yayagala omusaawalana kusaidi yosinde mumulabirembe ekirala kyembadde buliddeko nga ba intelligence officer tuwulira ebintu bingi waliwo olugambo ku kyalo kuno omuvubuka oyo basemutte omuvubuka yafiiridde mu accident moloka yamusse weeri eyakubiddwa amasasi nga babadde bagamba moloka weeri eyamusse kikomera kumpi ewaffe yafudde accident abafunye omukisa ne balaba ku mulambo gwe bagulabye bagulaba emoloka yeyamusse mu accident beboogera ku kyalo bannaffe ab'enzikiriza eri endala eyakamyufu n'abadama please the boy died in a road accident ebisigadde yammwe mwabagala ebyobufuzi kano nako kankayiseewo maamu abakulembeze b'NRM ab'ekitundu kino bwetereza kubanga bakulume mupi balabika beetereza naye mulwano wansi mbalaba mulina obuzibu njagala mbuuza abakulembeze wano tuli awana abantu tuyinza okubeerawo olukumi poliisi yawana erikwa poliisi erina omukulembeze gwe bayita community liaison office yandibadde aliwo bantu wano oyo akolera gavumenti ki akolera gavumenti ya Kenya ne DPC oba OCCI ne wa station olaba abantu bakumpanya thinking interest ogendeyo wakino kansala w'NRM ayagala okubeera oba MPP genda ogambe
DPC to why wali waliwo omukono naye gwe nkusa mu gavumenti katugende naye mwe mwenna mwagala kunoonyawo kalulu mugende ali muveewo wano enkya mugambe gavumenti tetuyambe gavumenti wetakuyambira mu mbeera nga zino enakuyambirawo wayagala okulaba genosale bwotayita mu mbeera nga zino onamusanga obeeyo atotandika okukuluma nti gavumenti kena gyeraga babagale weri muyinza okukyusa ezammwe zino eza LC1 2 3 eri eyawakulu tena gyeraga wekyali wabuulidde akkiriza anayagala kukkiriza onaabalaba 26 wetuli ebyange byebyo ebigambo ebyo n'ebyo amanya agalangezaagaba John omwami ono afudde mbadde nkola naye eŋŋambo y'abantu bagamba nti basiima agenze saawa zino tumwogerako ebirungi naye tuuzizza awaani abavubuka bwe bali wano tuwa abavubuka abalala bakumewo bajje tugende nabo tugende tukole badde mu kifo ky'omwana ono eriyo ebirungi byokka eyo okufa kubeerawo bwe yandibadde tagenze mu magye era yandifudde waliwo omuvubuka kansala ayambadde enkofiira emyufu ayasomesa omuvubuka oyo emotoka yayogedde wano teyafa ng'akyamusomesa motoka naye afudde ng'alina moroka ndala gy'avuga tubasaba kimu twongere abaana abalala bajje batwegatteko ffe tukaddi layini eno yonna nga bamugiraba ani akyasavingayo emyaka 10 oba 20 tukaddi mutuwa abalala bavubuka bajje batuddire mu bigere ebyange amanya abantu tatu mwine Godoni warrant officer 1 ndi finance officer ku senior presidential advisor on defense and security office ya Fande ate ana office endala badita OWC operation well security awo nawo nkolawo nga OCPs finance department still naye nga kyenjogera ku comrade Osinde John abalala bagamba nti abadde avuga speed yenimba naye nze yansija kwekapeeka n'antwala gulu naye ndaba nti speed yali nungi katawo simanyi ndowooza kino Katonda yakikoze otherwise atumusabire Katonda amuwe kifo ekirungi. Omujaso ono Private Osinde John tukitegeireko nti abeere nga yakafuna omukyala ku myaka 30 alese omukyala era nga ono omukyala amulese nga ali lubuto mabondagali mu myezi ng'esatu ena era nga kino kisinze okuleeta inaina ku bantu bambi abalingire ku mugalo omuto nga bakoba nti bamulese mu kaseera akazibu oba oliawo kabire nga ayendera mu omusada we. Abenga ande batukobeire nti omujaso wa UPDF eno yazalirwa mwaka gwa 1995 era ng'omuvubuka omuto yali ayenda ino ebyokwingira amagye era ng'ono ng'akali kwingira amagye yajja yayega omulimu gw'okuvuga emotoka oba ogwa driver mu driving school era nga ekiseera kya okuyingiza abantu magye kyatuuka mwaka 2008 abambi Osinde yali omu ku bantu abayingizibwa mu magye nga bava mu district eye Mayige. Ono uyabala training bamudeployinga habere nga ali mu 4th division mwije lyewanga era nga oluvannyuma bakamabe bamuta ku timu ewerekera General Sali Musale era ngono tukitegeere ku nti mu kufa kwe abe mu bitundu eby'eggulu ngeno General Sali Musale yabere nga ali kakalibiza emirimu gye ejja circulation nga meeting abantu abendewulo mu nteekateeka government yamuwa ey'okubona nga agayigawaza abana Uganda. Wabula batukobeire nti ng'ali eyeggulu yabere nga agemye emotoka eno okuvuga muku yavuga ya patrol era nga yabere munimwine wabula yabere nga ali kugivuga ku speed ya amaani ino oba speed ya yiriyiri era nga emotoka eno
yowandiese ya 99 bambi yalemererwa yaja yefuula emirundi egiwerako era nga bambi wano omujaso nti yasoboire kuwona aje mu ambulance awo ni mama okay kati abayi wano tuveeyo toka baba mukomerese naye ali tuje abanaja abatasoboire kujere Katonda ababeza era jamani ongea Kiingereza au wasikie Kiswahili. Umesongeza watu wanaenda kama wanasonga kwako pale yako. Sinataka nisimame hapo lakini abantu babuliddo kuva mu bitundu eby'emayuge bambi besongboire
oluvanyuma lw'okuwirako nti omujasi bali kujja kumusika mu kitiibwa, bali kujja kukuba ebyasi, amasasi, bityo abantu abene ab'emayuge bino ebintu ebindi bali tebabibonangako era bambi baidde mu bungi ino era nga amagye bambi tegabalimbye bakoleire munaibwe emikolo era nga basose bamukolera parade omulambo baguleeta mu bitiibwa paka ku ntaana deni bataako ebandge ibwawo nga bafuwe emirere nga bambi bamusibula mu lulimi lwabwe olw'ekijasi bamusibula oluvannyuma amagye gakubye ebyasi mirundi ng'esatu ekitegeeza nti bamuwaire 3 gun salutes. So embeera etyo weebaire emayuge olunaku lwa leero tukomenkereza obulamu obw'omujasi wa UPDF Osinde John yafiire mu kabenje. Ndi Yazidi Olusigira abakali ku subscribe ya Police Go ahead and subscribe, like and share our videos.